Bikolobero ki ebyaliwo ebiseera ebyo byogamba nti mbutuufu abasajja bakola ebikolobero ku mwana yinki ku muntu wa bulijjo? Abajaasi bakolamu effujjo. Abamu bakwatanga abakazi okubba nzaawe ekisooba banziba emirundi ebiri. Olwa basooka ne bajja nga bali abajaasi nga bana bwe balabanga ennyumba yalimu ebintu bingi bwe bagenda bajjanga 30 byonna babiyitika ne babitwala ebbombo mu barracks. Si bana aba NRA bali kali bakola effujjo lingi era ekyabakyaya so nga mu kujja kwa Idi Amin abantu bamwaniriza era abantu bamala omwezi mulamba nga bali ku tanks okwo kubatambulira naki ez'amagye n'abajaasi. Olwo nali nsoma senior 1 1971 kakati ne babaagala ne olw'effujjo nga ne gubawandiise eggulo ne bamumuwa omutwe ne bamuwa uniform bwakusanga mu kkubo dduka misinde. Kati awo ne wabaawo obuzibu economic wo nayo bagisabotagingidde kegamba ebintu ne byevulugavuruga. Oyogedde ku economic wo. Economic wo yeeriwa era yatambula etya? Mu 1970 nga Amin amaze okuwamba obuyinza mu January 25 waite ekiseera kitono 72 n'alangirira economic wo. Economic wo kwali okugoba abayindi n'abazungu mu mirimu egy'obusuubuzi gitwalibwe bannansi. Kati bannansi bwe bagitwala baali abamu tebayingiranga mu maduuka, abalala tebamanyi ne baddukanya bitabu. Kwegamba kyagwa ku muntu atatendekeddwako oba talina kubanga oluusi bw'olaba ekintu by observation obaako kyoyiga naye n'okulaba kwabwe kwali kutonotono katugambe kwe baalaba kuba abayindi baali babamaamidde nga buli kintu balowooza muki muyindi. Kati Amin abagoba emirimu n'agiwa abaddugavu era mwakeeranga ku nkya nti olwaleero gaba mirimu wa nti ku Kampala Road nga gwogenda weesimbaawo akakisa be kakwata nga baga nti kabuye tekwalingako nti oba qualifications gundi nga bakusumulirako makufulu bayokyangana mwokye nga bakwasa dduuka oba ejjudde ebintu oba nkalu mu kisago. Kati awo ne wajja kati ate bannaffe abaali bawakanya Amin baddire ebweru ne batandika okulimirira era okukakkana nga economic wo etuvulunze. Tulaba Museveni awangudde olutalo ayingidde Kampala ng'omuzira. Mbeera ki yaliwo? Waliwo essanyu? Waliwo okujaganya? Kiki oba abantu baali sibe baliko? Museveni wayingirira nali Kampala era nali nsula mu Kyebanda awo awali homesidareni awo wewali amaka naye twafulumako ebweru ne tuyimirirako nga wali ku stage y'erisa nga tulaba abayeekera bakkirira ku makerere yero ng'emmundu etokota misana naye ng'etokota nga tetudduka tulindirira bulindirizi nga bannaffe betwayitanga banyanya nga tulaba bakutta olukwata ebbombo batambula bagenda bali bajja era okujaganya kwaliwo kunene nse waliwo nnyo casualties zagiro oba ne information yali communication yali ntono kale tekyamanyibwa naye nga okujaganya kwaliwo. Okwaniriza Museveni mwamulinamu essuubi nti oba oli awo ayinza okukyusa ku mbeera oba mwali disappointed olw'abakulembeze bali abalala bwe mwajjanga muteekako nga bajja ne bagenda nga temulina kye mubafunyeemu? Museveni yali of course abantu twamulinamu essuubi era
nje kino kikubulira ng'omuntu nti ebbanga lyamaze nga atukulembera kitegeeza nti omuntu wamuki akimanyi omuntu balinga twabajjangako buli dakiika nkubulidde Professor Lule yamalako ennaku mmeka 6 Museveni wano mu kulwana tulaba nti yalwanyisa Obote agenda ogenda mu nsiko ng'Obote yaliko era mu kuwangula olutalo luno Obote yali akyali pulezidenti. Awo Obote waliwo akasambattukaawo Obote basajja be ne bamuggyako omwali Tito Okello Lutwa ne Bazilio Okello baali bannamagye era nga bakulira amagye ekyo kijja oluvannyuma lwa Chief of Staff Brigadier Oito Ojoko okufa ne ajja alonda banne gwe bataasiima nti ababeera amo Chief of Staff awo naafuna okulwanyisibwa era 85 mu May ne bamuggyako kati bamujja kuba president awo Tito Okello ne bamulangirira kuba president ne tubeera naye ne tutambula awo nga yayagala yagala peace. I want peace. Anti omanyi ennyukuta ezimu zikyukana muki mu njogera gye twogeramu. Gwe ng'omusajja abaddewo okuviira ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa ebibaddewo birabye obukulembeze bwe buzze bukyukana Uganda efuna obwetwaze nga wooli bubaka ki bw'oyinza okuwa munnayuganda akulaba essaawa eno? Bwe tuba nga tulina okugezesebwa kwonna tugire ki tetwandyogedde bigenda kutuleetera buzibu. Oyinza okubuuza ani yawulira ku Museveni nga alina ekigambo kyayogera nga ali mu nsiko oba n'emabega eri okuva bwe baatandikira 79 nga bajje mu kujjako Amini emabega eri obalwanyisirizanga Amini mu 7 ani yawulira ebigambo bye? Kati okwogera kubeere kutono okusinga okudda mu kwererejja nga tundaba nakwata biggo genda kwekalakasa nawati sooka omanye nkubulidde awo wonna wonna statement za Museveni oyinza kujjayo ntono nnyo. Akuddira mu luyimba kituufu ye taluwoomya olwo lwe lugendo Uganda gyekoze ki Uganda gyevudde. Kale nno buli lwolaba mukwata mundu mutwale nga muganda wo mutwale ng'omuntu wa bulijjo kubanga bwabajjeko ekyambalo abeera nga ggwe abo bebeewaayo okubeera nga balwanirira emirembe gw'osobole okubeera nga webaka. Bagamba ensi egula mirambo nga temuli gugwo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Kankuzeeyo ewa Fred Chris Kisawo.